okuyamba guba mutima ne Simon Peter Malay akajja obunaku tubaaniriza. Okay, tukwaniriza natera kuwana just nze nasali kakati ate musawo eno era ne mbajjukiza ne bagamba nti tulina abantu abatuninze mu kkubo. Well, twakwataganye dda. Katono nnyo kemmanyiko mukyala Leya Wambuga Nambowa. Bwe nalaba video yammwe. Actually naddamu nnyo amaanyi. Kuba nali manyi tujja kutandikira ku grassroots naye tusanze ekizimbe kyakola ki. Kati tugenda kulaba mabaati ameka. Ageetaagisa miti tulabe bwe tukwasaganya ensonga. Naye ng'era obuyambi tukyetaaga bungi. Omukyala Leya oli muzadde bwe watunulira akantu ako era nzize ne second born wange okay ate ono taata ono twasoma naye otambudde ne obbi ntambudde ne obbi bana abange muliwa mwami abadde bize nenkubira mukwano gwange ono ajja atuvugeko. Tuddeyo katambi okalaba otya gwe ng'omuzadde oyisibwa otya? Nali mbadde nnyumiza ono nti bwe nalaba akatambi nalaba bulabi ng'amaziga gampitamu era neŋŋenda nali ku mukutu neŋŋamba abakyala nti bannange we need to do something nekaaba kagaba bintu bizibu webityo naye bambi waliyo abantu nga baagala okuyamba. Waliwo omukyala Miriam Nsuubuga era mukubiddeko naŋŋamba Leya genda olabe ojja kudda ombuulire kinaba kikoze eki tujjamu waka video aweereze baweereza. She's a retired worker of Bank of Uganda kubanga ate ye agamba abaana bano balina n'okusoma much as tuli kati we bagenda kusula naye nebyokusoma gye biri kwegamba abaana beetaagisa bingi salongwe. Okay mukulu amanya go gwani amanya bampita Nsamba John Bosco. Mwami Nsamba azza kubuulira embeera ambulidde embeera agimbulidde leero naye lubadde lwa Sabbiiti ne mugamba no tutoola naye kaŋŋende kyendi nakyo kyenja okuwaayo okusinziira ku mbeera. Oli muzadde mama muzadde bantu bangi muli bazadde buli omu kyamukwatako mu ngeri ey'enjawulo naye nga bino ebintu bibeerayo abatabitutuusaako abalina bitutuusaako kangamye nti be batono abandi babeera bangi nga basirika busirisi. Yes, so omwana omuto like Patrick akatambi yakalaba oba you didn't see? I just told them the story. Oh, you didn't see. So kati ogenda kumbuliramuko nga tunatera okumaliriza I want njagala otunulira embeera eno then amala otunulire newaka then jova okitegera then after olaba abaana bano we basula you get this is their house. Before this one this has been their house. And still for some time. So ojja kumbulira kiki olina okugamba abaana abato abali eyo abavubuka abali eyo abantu ababeera mu mayumba nga buli kimu okera ku makya n'olya breakfast ofuna meals zonna TV n'olaba cartoon okuva ku makya DSTV program ebintu bizibu nze nasali njagala ab'omu maka muno gano maka nno ab'omu maka muno eno waliwo omwana omukulu ye taata ye mama ye buli kimu agenda namwe balambuzaako mulabe kiki mwalaba n'amaaso gammwe mukakasize ddala embeera nga bwetambula wano. Wano bannange basula kyekisenge lyeddiro buli kimu abakulu basula wali abato ne basula wali ne wali kitegedde munange ng'owekeera owulira oli bulungi ndi bulungiko actually nze bwe nalaba video eyasooka nga sinalaba yammwe najjukira ebyawandiikibwa mu Matayo mu Yokaana essula ey'omwenda
Yesu we yasangira omuzibe w'amaaso n'abuuza abayigirizwa be nti abayigirizwa be ne bamubuuza ti Rabbi ani yayonoona ono oba bazadde be kyekyamuzaazanga muzibe w'amaaso. Yesu n'abaddamu nti ono teyayonoona newankubadde abazadde be. Kati abaana bano tebazza musango by the way, tebalina kye baakola ate n'abazadde baabwe tetumanyi nnyo kubanga tetwogera nabo, naye omulimu gwa Katonda gugenda kuyitamu ffe. Madamu Nassali, Simon ne chairman gwe nalaba kojjange n'omwami omulala, omulimu gwa Katonda gugenda kulabisibwa n'abo abazza abalala gugenda kulabikirwa ku baana mmwe kuba temwazza musango okubeera nga abazadde babalekawo nga muli mu mbeera bweti. Mukitegedde? Ate mwebale kwekuuma nti mugenze mukula. Abaana bano kyangu nnyo oli yali balimbye nti ekindaazi kikino n'abakozesa ne babakola anything. Naye mufune essanyu mu mutima mumanye nti Mukama abaagala. Era lwe ndiba nkomawo ngenda baleetera Bible mube nga musomangako ku byawandiikibwa kuba bino these are miracles happening. Mwalotako nti ffe tuliva gye tuvudde ne tujja ne tubalaba ti Madamu Nassali alijja n'abakwata ku TV ne babalaga abantu ne bafiiringa piti ne bajja babalabe. Bangi bakyajja bagenda kujja babayambe era future yamwe egenda kuba nnungi. Bane mubiwulira? Okay. Tato bade yongelezako? Saagala beera tabajja kweralikirira mpera tubazzamu essuubi. Okitegedde bulungi mukwano? Okay, like ebugumwe tugenda kuba twogerera wabweru we twasemayo kubeera wano mugenda tunyumiza embeera nga bwezebe eri paka kati. Kitegerekese? Okay, kale niko tugenda wabweru. Abaana nasooka balabira ku mukutu gwaffe ogwa Mothers Union Namirembe Lutikko ne ŋŋamba ti tusobola okubaako bwe tukola ki bwe tubadduukirira. Kati ne ntandika okulaba mu masimu gange nga ntuukirira bannange akuwaddeyo 5 akuwaddeyo 10 akuwaddeyo bw'otyo. Kati bwe nalaba vidiyo endala nendaba ng'omulimu mwami Simon ne mukyala Nassali balina we bagukoze eki we bagutuusizza ne mukubira ne mugamba nti nabadde ndowooza tunaagulayo ensawo za seminti 50 naŋŋamba nti naye ate kati ekyetaagisa si seminti nti ennyumba weeri kati yeetaagisa amabaati okuggala ne tulaba nga tusobola okwasaganyaako bwe tutyo era kwe kutuleeta ekisobola okujja nabo. Omulimu guno tegubadde mwangu wewaawo nga abalala bagulaba nti gudduse speed naye tegubadde mwangu. Waddemu okusoomoozebwa naddala ku kyalo ng'abantu bagamba yiba bazimbira bate waliwo abali obubi okukola ki naye guno guba mukisa ate tegusobola kuweta koona gwakyama wano era we gwina okukola ki n'abalala balinda emikisa egyabwe naye ng'abamu bagamba nate abamu batuuka n'okkubira ku mubaka Lutamaguzi nti twagala kubabba. Nembuuza ti Lutamaguzi tumubbe ki? Emiliyoni 2.5 ze yaleeta eyo ennyumba erya miliyoni 2.5 weetuuse. Nakasimbawo katyawo twagala okwongera okutegeeza abantu wano wenafunye nange okusomozebwa kw'amaanyi abantu baamala okutulaba ne bamala ne balaba mubaka Lutamaguzi nga azze wano. Yes, twaleka tuli Musinje honorable yaja naye nadda Musinje. Kati abantu bwe balaba nga yagabye
balowooza nti nekintu kikoze kiwedde. Nagezako okubannyonnyola abantu baffe ne mbagamba bannange yayambyeko naye kyakola ki naye ng'omulimu gukyagenda wa tukyetaaga obuyambi. Kakati kirungi nnyo Mahadi abeera wano buli kimu kituukirako ye agambe kati yavunanyizibwa ku bano ki abaana. Kansuubire nti banne mukitegedde bulungi. Honorable yakolako naye kye yasobola. Nze ndali nina abantu beŋŋamba nti yes mwalabyeyo honorable. Naye honorable ali overwhelmed with a lot of work on his table. Kati waba yajja tekimala. Tekimala ekirungi tulina representative yasooka n'avaayo ayamba abaana nga ne honorable tannajja. Eyo spirit gy'alina ekulaga nti ekintu ajja kukola ki. Kubanga okuva lwe baava wano ennyumba bavaawo lwakumeka era bikeetutte ennaku 4 oba 5 ng'eri bweti. Naye ekizimbe okubanga kituusaawo ennaku 4 kitegeeza nti naffe tutaddemu ki. Ate nammwe mwennyini nabalaba nga mukutte. N'ebyaliwo ebyakola be babireeta. Nga mukola musima. Era bwe tuba tuziika ebisenge byakumakya tukedde kuziika bisenge. Bagambye abawala muziike ekyammwe n'abalenzi mukole ki? Muziike ekyammwe. Ate n'ekyataata tukole ki? Kuba nze nkakasa. Taata yonna gy'ali. Ajja kudda abantu guno omusaayi. Maama ye ayinza obutadda naye taata. No, ndati mama ayinze kati nze gamba bwenti. Bonna bayinza okudda. Kyendowooza nganze. Taata agenda kudda mu baana be ate yagale ne famire ye. Which is okay. Ekyo kyensinga okwagala era ennyumba ey'oluggwa taata y'omuwulizaako okusinziira awo entuuse taata nja mufuna era nkakasa taata nja mulaba gy'ali. Era abaana mbasuubiza nti taata waabwe ajja kudda mu nnyumba ye era ekisenge kye tukikoze nga kwekiri kubanga teri agenda kulabirira baana be wabula bwe kibanga obuzibu bwali bwa nnyumba ezimbiddwa tutaddewo omusingi aye tugenze ku chaputa endala taata tulabe ekyamu kyalenjinga bwe kibanga nakisobola okisolovinga era nakyo tutuule era nakyo tukisalira amagezi taata asigale n'omusaayi gwe. Ate maama naye ajja kudda era naye kati nze bwendi mukyala ne nassali ono teri muntu agenda kukulerera mwana gwe maama yakeera n'omuzaala n'omwetika mu lubuto okumala emyezi 9 ayinza mukulerera kusinga gwe. Byonna ebyaliwo nze ndowooza ne maama yali badde anoonyezebwa n'akomawo mu baana be. Challenge eriwo bweti abazadde abakyala bwe tumala obbazaalamu abaana ne munoba mugenda ne munoonya future endala gye muyita future eniba tekyali ki nze mba sikyali future gw'onoonya future ki endala bwe tunaakizuula nga maama gy'ali naye yazaala abaana ng'ate ali mu maka ge n'omwami we ekyo taputanga naye bw'abanga era akyali mu mbeera yakulowooza nti famire yange nagireko emabega era tugenda mukwatako adde mu baana be gonze bwe ndowooza. Okay. Nga tugenda okulambula ennyumba Mahadi. Nsaba otubuliremukko tuva waneeno ku Friday honorable ajja ku Saturday omulimu gutambula gutya ekintu ekikwasaganya otya? Ekintu ekikulu Delta TV mwebale nsooka okubeebazaako ensusu oba oli awo kye mukoze mutadde tofaali kuki ku bulamu bw'abaana bano era bwe mwakuba eggulire ne mukola sitole gye mwakola abantu bangi bankubira essimu kuba abamu tebamanyi nti mbeera eno bagezaako okumbuuza ki ekiri eno ki ekikola ki ne tufuna omubaka yajja wano najja n'ebintu n'abiwa abaana najja ne ssente enkalu $2.5 million era nezirisiivinga ne tufuna Redeemed Church Ntinda nejja nereeta obubaka bwayo omubaka omukyala naye yajja n'aleeta obubaka bwe nembeera nga nkufunya abantu ba mirundi emeka 3 nembagamba bannanga akakiiko kubanga nze chairman bano bakalabala then oli treasurer ze sikwata ku ssente abantu tutuula tugamba nti initiating ekintu kino nze trust yonna mbanji kuwa tugamba abantu nti kati omuzimbi aliwa tutemetema akasente awabulako nekwatako nenteekako netubanga omulimu ogwo gutambula nga bwe mugulaba era awo weguli wano musanze tewaliwo matiri wano wonna abadde ajjula naye kati matiri awo watuuse weewo
era n'ebigenze maaso byebyo era omuyambi atandikiraawo naye aleete kyalina kuba ennyumba yeetaaga okuggala yeetaaga osereka yeetaaga wansi twetaaga okukuba plasita munda mwetaagamu enzigi kubanga kyenalaba tetugenda kuddira abaana baleka mu kyangaala abalenzi tebalina tunuulira abawala tugenda teekako oluggi tujje kiri ekibaati gye baali tuleme ate bazzira mu kibaati kubanga tubanga abataddeera mu kibaati wabula tuddire tuzimbe effumbiro bateekeyo amasewaani bagaleke eri bajje beebake nga beggalira n'abawala ne beggalira ne taata ne yeggalira ne mukyalawo te ne babeezaawo famire yange awo nno bwe tutemyetemye olugendo luno naye bwe tulaga ewakyali wetaaga amaanyi wano wonna tubadde tutaddemu naye bwe tugenda wetaaga amaanyi ate twetaaga mwenna abali eyo mujje tukwatire wamu temukirekera mahadi olw'okuba yavaayo guno si musaayi gwange nange ndi muyambi nga mmwe mujje tutuule tulabe asobola eddirisa asobola oluggi asobola oleeta akamotoka k'amatafaali asobola oleeta akamotoka k'amayinja tukole ate wano mujje tukole twegatte tukole guno omutima tuguzzeewo gubadde guvudde mu bantu omuntu ng'alowooza tebinkwatako era abamu mbalaba tebinkwatako kakati bayamba baaki naye gwe guno omukisa tegugendera kudda wuwe gwakyama waka wano era wegugenda osigala kati kyemubaleetedde mubyagala kati nga bwe mbagambye nti oba omukyalo ono nga bwatugambye nti alinayo ebintu byeyaleetedde famire eno tugenda kuba tutambula tugende abibakwase ate tukomekereze nga tubeebaza mmwe abafubye ennyo okuba nti muyamba ku baana bano n'okwongera okubategeeza kiki mwami Mahadi atubuulidde ekibulayo tugenda kwongera okukinyikiza mukitegeere bulungi mumanye nti munayo mulimu gukyagendera ddala mu maaso kale mama tubaye tufune ebintu tumale tulye katogo k'abaana Mahadi bwali kasozi ebyo tebikanga abantu boogera buli lwovayo okubaako kyokola ebinayo bingi boboogera kabano gasi twamulese mugasi wa nze kanzira wabbali jango tukwatire bagalo abana abawala mujje mukwate ebintu Mahadi nirabira okulaba ku toilet kolo yabadde akimbuuza enfu nawe nino giziga batugeeyo gye twabadde mama tweyanza okay kale bannange tweyanza nyo tweyanzege nyabo kale mukwama okay bwe bubaka ne bw'omukyalo ono biweddeyo okay bilaga nfune fene wange buno bwobubaka bunange bw'oba tuwadde waneera essaawa eno yennyini tweyanza nyo tweyanzege yenyabo naye kati oli ku ssimu ku ssimu okay bamutereko wano tubenga tudduukiridde ku mabaati I think so otesota bo batesenkanye oba mabaati oba miti sikyo ngaki tugenda teekako mabaati kimpozi tugenda teekako gano ga green roofing agalagirwa agag'ebbeeyi omubaka ge yatuleetera no yatuleeterako yaleetako okay katulina okwongerezaako esimu ya MTN okay
Okay, kaseera kakuba nti munnange tufuna neno ssente ziri ku ssimu so tugenda kuziteeka ku neeno tulabe nga ate omwami Mahadi atetenkanya ekintu kino so mukulabako kiri kitya kulaba kwange okusinziira obuyambi bwonna bwe tufuna nze nkakasa bukakasa nti ennyumba ejja kugwa tulaani we twogedde nti waliwo abalaba wano ne balowooza nti oba kyandibadde kigenda wa muntu mulala ebintu bino lowooza abantu tuyinza bibajjamu tutya endowooza ng'ezi abantu ensi yayonooneka bwonoonese kubanga ffenna tuzze tukimanya kuva mu buzaale bwaffe nti omukisa guba mukisa ate omukisa tegukola ki teguweta koona bwe guba gwajja wano era gwajjamba n'abaana naye ng'ate baali beetaaga era obuyambi kubanga bw'otunuulira abaana bano embeera gye baali basulamu gye baali basiibamu butuufu nga yeetaaga okubudaabuda ate nga bw'otunuulira wali nti waliwo maama waliwo ki naye bano tebalina maama tebalina taata nga bali beetaaga okkeya era ebbanga lyemba baddemu wanduuzula awo otuukako n'akulaga ne kasimayiro kitegeeza balina kye baali balaakinga balakinga abantu ekyo kituufu nnyo bedda bisobola n'okusanga omuntu ng'asula walungi naye nga talina bazadde tuli mu kurisiivinga sente wano tulabe ate ki ekiddako naye nga bwe mbagamba nti balina bambi ennaku y'obutasula bulungi balina ennaku y'abazadde nze sula walungi naye sirina muganda wange kinnumidde ebbanga lyonna sinayinza kinyumiza muntu ate luli twayogera wadde bampadde ggwe naye maama madamu nasa neŋŋana naye maama simanyi oba nakola ntya konze nabbeeyi ate nnene nnyo wali neetaaze senga kiba kisobose nandyetaaze ggwe ate bankufunirayo nga sinze obiga ekkala yiyo gyensiimi abasajja mweyagaliza ebirungi kyamanyono omweru olina ekibanja kinene ekibanja nnina of course nnina kale tujja kuba tubiraba ekibanja ekiba kinene naye simanyi emmotoka gye sirina mbanjala onvugemu mbereko mulamu bw'emmotoka nja kukima omusasule simanyi nakumanya omusasule ewataata kyabali n'omukazi ng'akuwasizza obuzibu bwereere si byangu kale njagala Patrick mutweyo ku buveera buli nga bwe tuleeteddemu tumaliriza right njagala okwayo dakiika ntono nnyo ku baana baneeno so I want Patrick okwata ebintu bino gwe kennyini obigabira abaana nga bamukwata bulungi mujja aba sweet Patrick yabangabira bino ebintu yes ono mukwase soda Patrick Deno. Yes, zirete azigabe. Naye nakasobola baby. Otyo. Ndakalo chemo. No sokolini. Musoko muje mukamwanyweko. Muje mukamwanyweko. Bana gono Patrick yagabe ebintu bino, okay? Samareta neze ngoye. Okay. Okay. Kakati my boys balu yenga mwana mkwataganye. Right, ngoye zivudde wa George. Asizide kyengera nagamba ati mna abana mambaleko bulungi, most especially the boys. Mwambaleko bulungi oba mulimiramu mwe mumanyi naye mwana muto ngamwe oba mukitegeera so tonga bakubiriza banage muveyo mukikole Patrick soko jja waneno emera yeno kirabe bulungi jagano yogera Luganda no Luganda ndumanyi Oluganda olumanyi so owulira otya like olabe oba badde basula era we bakyasula tebanavaawo gweze simanyi bwosula Iranga okusookera ddala nesimye
ate mpulira nga nebaza abazze okuyamba abaana bano nebaza emikutu egya social media egya n'omuntu eyasookera ddala okusharinga vidiyo eyo kuba singa teyakikola singa teri yajja kuyamba baana bano then okusemberayo ddala nebaza Katonda olw'okusobozesa abo bonna abazze ne bayamba abaana bano. Okay, webale nnyo webale ddala abantu bonna batuwadde obuyambi batambulidde nnyo mu Katonda kiteeza baagala nnyo Katonda naye nga byebyo switi ndakika kamu muwulira mutya? Muwulira bulungi? Mama taata owulira otya? Mpulira bulungi. Tetugenda boogeza nnyo naye nga program ebintu bizibu nze nasalilija mwebale nnyo bannange betutambudde nabo aba Mothers Union abakiikiridde nammwe abalala mukyala Leah webale nnyo weddala mutabani we Patrick ate n'omwami oli obbiwe mwami Nsamba mwabanyi mweddala nikoko kabera ntambudde ne Simon ate kamera mpera abatukumire ng'ate bwe tulinda ebirala ebinene tokala ko mawaneno nga tuyingira nnyumba eno so konna kolinako oba oweereza ate omulimu gutambule mbeere bulungi mweraba. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.